Sharon angambye bino wait nangamba soko omuleke ebiki bikikakkana kati n'omukubira ng'okkakkanyi naye bw'oteekawo embeera agenda kupaalukawo tojja funamu. Kubanga ku myaka gy'olina okubeera ng'osobola okwekaaminga down like you talk to yourself. Kati saagala muluzinga. I don't want to lose. She's 18? 19. And you are? 22. Mwana mukyali baby. Mwana mukyetaga guidance but you okubeera nga oyimiridde okuba nga toguidinga omuto. Akuddako gwakubiri gwe gusooka. Yanzirako. Yakuddako ddala. Yanzirako ddala. Ate ng'abaana batera obutakwatagana. Abaana beddako nga balwana. Naye twalwana nga tuli bato. Oyo. Nga tuli bato nga n'ekikopo wamaze okulira ayagala ojja okijjewo. Gwe mukulu we? Nze mukulu we. Naye kati wano wenafunyawo olubuto biki kati yatuuka nozana obanga bogamba omuntu nga mwawukanyeeko kani atandika obbako ekifaananyi kyakyandabiramu wanga lakatinda fukama n'asala enfujjo lyonna. Ate ndoza nga alaba olina stress weetaaga n'okuyambako okukkakana. And remember omukulu ono aba ayagala bamuwa ekitiibwa kati ate nga n'omuto agamba nze muto kati awo kugonde nekibeera yakula nga bamwagala nnyo waka nga bakusaasira biki Sharon kati obuzibu ne bujja buvaawo. Ate kati nze nga ndi mukazi mukozi wanga ndi mwana mukozi waka nga n'ekintu kye yalikoze nze nzija n'ekikola kati ne balemalira awo naddala ye ng'amanyi Sharon ajja kikola. Justin ajja kikola. Ebintu sigaddewo Sharon buli wanayitawo Justin ajja bijjawo. Awo naye kati bwe tugenze tukula n'alaba n'ebyantukako n'akula mpola yasigalawo waka yekka kati ng'ate yalina obuvunaanyizibwa. Right. Kati nga yafuuse ggwe. N'olwo mukubye essimu ku makya nga njakogera nangamba linda kumalize ndi mukwoza nengamba okola ki? Eyo version togimanyi. Nengamba Katonda wange yali mukwoza. N'omuganda kansooke mmale okufumba. N'omuganda njogera na Sharon njogera naani? Nengamba Mukama Katonda. Sometimes babikola olwokuba bamanyi nti alina alternative, alina option. Naye kati wamanya nti no kati kimuyinze. Naawe kennyini oba kubanga waliwo yali abikola tewali bikoze nga bw'oli. Naye olwokuba wamanyanga nti no wataba ggwe alina kuba ggwe. Alina kubeera nze. N'okula mangu. How many are you? Tuli bana. 2 girls and 2 boys. Wow, that's nice. Naye bonna mbabirako siriko omulenzi siriko muwala kubeera ono amuddako ye wa 18. Paka bisingako mwaka nga gumuzaako mwangu. Era mulenzi naye era manyi ekyomugamba John kino webereremu kino ekiganye ngamba musaasira banno mulenzi musaasira kwata ne sente kalu ne mmuwa nga kyona ekiganye nkubira omulenzi wakyo muwa sente muto kati myaka 18 muto omulenzi myaka 18 abatandise n'okulaba alaba obuwala naye banyigirizibwa mami banyigirizibwa kubatya make me understand. Anyigirizibwa. Tumanyi nti omusajja mbw alina okukola mbw aba ne ssente olwezibula. Era gyo niwola nkubidde omanya biganye. Awo kiri different nti zibuze. Naye mama okwata bukwasi John genda weyagaleko. Once in a while. Nagamba Jasi wano waganye mpayo emitwalo 10 oba 5. Nimwe asoko niremu ennaku nga 2 buzibu ki. Nimwe ngamba is it an emergency oba kisobola okulinda kokko. Ne tukyogende mga omanyi. Tusokola wet ne tukiyitako kiba kibeere kyetagisa ssente we find ways bwe kiba kyetaga kukyogerako nakulaba nga kisolindako era nakyo nga tukikwatako ate kyekyo mami ye takikola oba mukoowu yakoowa si yakoowa like kyekikula kye ye mami waffe alinga omumbejja bwati ebintu byebyawo kwatampola tamanyi ebintu byakuleetaana tamanyi nze nkuba y'emirundi gyankubyeko okuva lwe yanzaala kiyinza oba emirundi nga 5 okugalamiza omwana nti amukube akuleka bless ffe baakubanga ffe maama ffe yakubanga bw'amala okukuba Luusi ng'anyiza n'akuluma nakamba naye mwana gwe Luusi mwana wange kikiye sinza itombola akusanga oli ku ggaali ogiwulubula emisino gyoli waggulu mwana gwe n'akubaka ku ggaali n'agikusikako nagamba kukolere ki gwe kukolere ki mwana gwe kola kimanyi oli mwana muwala ani kati eggaali bazivuga era nze maama wange yankola bubi nnyo kubanga kati njagala okuyiga eggaali nkyagisobola sisobola kuvuga ggaali bati wano e UK nga njagala okuvuga mu ggaali nangitya n'ogitya naye singa yandeka nenjiyiga wali naye ffe luli edda nga waledde omwana omuwala okuvuga eggaali kive okitegeera abazadde balina engeri gye batukuzaamu eddeeyo mu ngeri eyo eteri ntuufu amaanyi nga mangi wano
balenzi bano bawala kati nze abaana mbakuza jjumula omuwala asookola ekyomulenzi n'omulenzi asookola ekyomuwala teri byawawula you understand obulamu ne bukwanguyira bannange motherhood biki byokola ebyo egyo enkola y'abalenzi biki ebyo nze nagalanga nnyo okuba sekonde wakitoza nyemizanyo gy'abalenzi oli mwana muwala nze ng'onsanga nga nkuyiri by'omulenzi nogamba tufudde so I can imagine embeera gy'oyitamu tufudde naye kati nze abo ofunanyizibwa nabwetikka oba okwogera nabo kuba ye mami nga bwegambye si byaliko si mu bubi but bw'atyo bwali ekyokuyita omwana omutuuza ate yayagala like nga bwegambye nti mu kifo kyogamba nti omwana mulabye asembedde n'omulenzi ewaka ate yakuyombesa buyombese lwaki kitegeeza bagenda ate wala wotasabalakira bekweke bakole ebikyamu because balina guidance ate ezo ensobi zonna zitwasookeramu ffenna byebyo mami oba wegendereza buno obulamu bw'omwana omuwala like it's a repeated story yes kyowalaba nange kinama past papers nga bagaba p7 bye bakola luli baleeta p6 nabo bakyusamu katono nnyo yes tewali njawulo y'amaanyi mama nga ovaawa obadde okola ki kwegamba nga busunga bungi olufuna olutu nagoba n'awaka kati awo oba okoze eki okugoba naye okukuba wokyazaaki already ali lubuto okyazaaki tasula wansi yogerako n'omwana kasoma nti agenze mu peas actually ffennaku zo twakyusa namu omutandikira nawo wansi nomugaa you see when you do this and that kyo kyekivaamu naalongo bwayogera tolina kukwata wali kasa kukwata bwati kabe anko kabe ddadi kubirawo enduulu otandise okubeera ddala empisa embi tikabe ddadi talina kukwata bwati that is not supposed to bathe you yeah you're a girl this is your flower they shouldn't touch it exactly that's your private part kati oyo muwala wange she's 5 years now era we have a real conversation ng'omuntu omukulu well done ng'omuntu omukulu mami this and this mami toyambalira maaso ng'olabawo Uncle John oba kigenda mu kisenge era jjukirawo stage kati foundation yakwata era ogenda olaba nga akute robe nayambala nadduka nafuna wali namanya that is a private kitegeera awo zinasanga oli omukyala nali nvuga nga mpita ku bakyala bano abatunda abalenga kwana olaba bakyala bange bengulako ebintu nagamba sijagulanga eri ngula ku bantu bange bali ku kyalo talika okusapoti nga bali ku kyalo kwennyini nansanga nga akaana kasitame kafuka mu babooda kawala neŋŋamba mukwano mwesaba nga mukwano kyokoze kikyamu ekyo nagamba mwana muto ekyo eky'omwana muto myaka 2 maama nga konna keeyasizza kati neŋŋamba mukwano kakoze akannya neŋŋamba abasajja babooda abo sigambe nti bonabona ababooda bakyamu naye waliwo ababeetandiko ebiragalagala ku mutwe akaana akatunuulira naniko kapangira n'agamba maako wanaba ageza okuyawo ebisaaniko nga nkabaka nga tukiddamu kikola nako kayigirize obesuye gwa nagga omwana muto osimanya ebikinze ndaba nga talina musajja ateekeddwa okusembeera mwana ng'ogyeko daddi we kale okunyumya okubeera around those minutes okay naye omwana omulekera omuntu otya agala kubeera toxic naye tulabeka cases nyingi z'abataata nga bakabasenyiza abaana bazaalira ddala so kati nze omukyala mugambirawo kaabe taata w'omwana omwana mugambe dad is not supposed to do this to you dad is not supposed to touch you here he's not supposed to tell you this nze nkigaanira ddala saagalira ddala kubanga omwana yaŋŋamba nti baatandika mumutegeka taata wa muzaala natandika omuteeka nagamba because I love you ngenda kukola byenkola mami and I love you more than your mother we mukwano nzisenga kukwasako inbox yange nja kutandika okukola byenkola mami because I love you more than your mother ti omwana kana okutandika okukola na maama we ng'ayagala nnyo taata we kati nga mama yitamanyi nti nno omwana alina taata kyamutandika omuteeka wamuteekateeka ng'akaaba atadde lwaga bamuka omwana munanga ayagala taata we omwana ayagala taata we agenda kuba kamulina taata we taata we omusajja n'ategeka omwana amwonoona bangaki nga muto bujje so kati bwenvayo nenkuga nti mukyala munnaye tokkiriza mu musajja kubanga ti omwana mutegeke mba nkoze ensobi yes sometimes mansawuninga nga ali toxic but I'm trying to help of course you understand ate bino ebintu byetwefuula tuli bize
omanyi omuganda alina wagamba okumala olubugo nga lubaale mubbeya bajja kubuuza wabadde okola ki waliwo abakyala boolaba lwakuba kale buli omu kisinziira naye nze sirina gwe neesiga n'omwana wange onoshon kati akuze n'olaba omwana omuwala amuwadde owa booda kale be basinga obatwala ku masomero naye ate bakyasinza okukola abaana abandi ebintu ebikyamu bajja kubuuza wabadde okola ki wabadde okola ki mbwamutwala mbunaamukomyawo wabadde okola ki omwana bagenda mukebera nga yayonooneka dda bakubuuza wali okola ki mba mbikka taata we mu buliri omwami sina mumuleka mu buliri ajja kwenda mukwano ne bona omumamira ng'enkoko bwe mamira amagi nga wakwenda aba ajja kwenda simanyi lwaki abakyatwagala nnyo buli kimu kyonna kyonna okikubanga okikolera mwami yakolayo ddi ekikyo kyoyagala someone said mbu abasajja betwagala osanyusa ni abanyiiza I'm telling you kubanga this is a two-way traffic. Yes. Nze ni mukyala mufumbo nnyo so saagala gamba nti n'omukyala talina kwagala mwana mwagale naye mwagale in a way nawe kuwa emirimu tikyokola tokikola lwakuba olina okukikola nti luwalo kikole with love naye omwana ono that is your insurance ey'obukadde talikyuka omusajja akyuka essaawa yonna but this child bamukyusiza like omuntu amwonoonye omwana oyo ajja kwebuuza ddala lwaki mama wange teyaliiwo anti osanga 5 in the morning owa booda taddeko akaana akawala enkuba yinekera kutonya akatwala mu mpewo eyo akaana owa booda ama bamanyira okukambala bwati kijaketi mama osigadde waka weebase obisezadde bwagende naye atandika oliki like hajjani naye nga ddala at the end of the day ogenda funamu kama tusaasire nga bamaama njagala bamaama bazukke because ebintu etubikka ennyo bitulooza nti bya muwendo bitulumesa tokukola okukuuma ebyomuwendo ennyo nti we look for money which is good abaana baffe betaka tulina ssente naye ate ssente tuzifuna ate nga tesobola kugula ekyo kyetuluuzinze awo okitegeera tayimu eyo giruuzinga nga ssente kikyasobola gizza ng'omwana omukwana agukugjeeko gugenze you can't buy that love back. You cannot. You can't. There's something happened when mberedde ku ndi mukola natuuka nga neŋŋamba nezijukira dadi wange ekigambo kye yaŋŋamba nga awo ng'atukula biki olina kusooka kukola okuzaala oluvannyuma biki ndaba nga kizze namala okuzaala ate ndi mukola sirina mwana wange ng'omukwano gumanja neŋŋamba omwana nti sejja alimu bw'akula yeeyitako sigenda kusobola gizza mpoziko nga ate nzadde mwana muki mulala nekitandika okuncunya those things happened nemayiza nga nkomyewo ewaka naye obudde bwange obusinga bwonna nkakasa nti omwana wange bw'aba neetaaga wendi kuba nowe wali olwampita n'oyanga okoye mami kino kati ye obwongo bwe tolina kyomugamba ayagala nga bukimu omulaba mami kino n'akacupa ayagala omusumululireko n'omugamba gambako Sharon n'agamba sinza amuzaala kati ayinza okuba bambi olwokuba missing eri naye ebbanga teribadde ddene nnyo n'agamba kati awulira akulina ayagala akukozese kati nange nakireka negamba kino nakiyayaniranga let me be with her najja nagamba I want the big phone nakusaba essimu yo nomugamba ninda kati ninyo sibogolera mwana wange sikujinya mwana naye for what koziko ng'akoze ekyamu naye gwe buli kamu obogolera omwana obogolera omwana abaana bakakati bakula mangu ate bategeera atuuka nga mami ono natandika oteekawo embeera ogenda okulaba mu myaka 10 nga gwe n'omwana wo kabwanangu yomugamba mami hold on kammaize wano kati nokote essimu n'omuwa n'omugamba bwe bankubira ndeetera essimu era olugendo nga agireese kukaanya kantu katono nnyo kasoowe namu gundi loksi kubanga mwana ayinza okgenda mu ggala eyo mwebiri Welcome to another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mwebale kubeerako, mwebale kutwagala, mwebale kweyagala. Self-love is so important. Mukyala weeyagala ebyo ebisinga ebikwasa n'abantu obujja. I want you to fall in love with yourself. Love yourself so much. Buli kyonna kye waalyagadde omuntu omulala yina okukikola kyekolere. Bw'oba tosobola kwegulira champagne tomusaba muntu. Sooka omwetuuseeko. That is self-love. Togenda wa muntu osule nti agenda okugulira emmere gy'ogenda okulya yagenda okugulira buli kimu kyonna kyonna ngafuuse nga taatawo babalangira kyobola bakira kumatana babalangira ekintu kyotosobola kwetuusaako tokisaba muntu sooka okyeteekemu omuntu olabire ku kyolina amanyi nti okyetaaga era ajja kikutuusaako
don't depend on someone so much nomufulanga ATM. No, kola ku ssente mukyala. Banange obufumbo buli mu kasente bunyuma, omukwano guli mu kasente gunyuma nga teguli side ya musajja wabula nga naawe ogulina nti baleete bill omwami nga sente zali zitamina zimala otopinge up, you feel so good. Baleete bill yalabidde wallet awaka oclearinge bill, you feel so good. Tumanyi kitegeeza okuba nga naawe omanyi nti ku muscles gy'alina wataddeko ettaffaali nawe wamuliisizaako, feel so good. So mukyala kola ssente. Obulungi obutaliimu ssente tebuyamba. So beera omulungi ate ngwenamu ne kasenteko awo ekintu oba okikubye obanga emmotoka ya 4x4 okitegedde tosobola kutuuka mu ttosi n'olemerawo oyitawo. So today with me ndina omwana omuwala omuto mulungi ate nga maama ate nga mukozi. Obuvunaanyizibwa bwalina bungi nnyo nti okuba nti newankubadde bazadde be bali nola nti ne batowe bonna abatadde mu kiseero kye omulina omwana owuwe olw'ensonga nti experience gye yafuna nga akula eyamufuula maama ku myaka emito ate yemuyambye okuba nti asobola okugayidinga ne banna abalala. So ero show dedicating nti omwana ali eyo nga maama wo bataata tawadde nnyo mu bulamu bwo obanga obadde otandise okulabankana because you're so beautiful, omubiri gwo mulungi nnyo, buli muntu akuwaana, olinganga gwe banaaza amazzi ne baganywa. Njagala sheno kituulo ogirabe osanga ojja kufunamu ekigambo kimu oba bibiri kyonootwala ne kikuyamba okuyitambula mu bwensi eno. So ndina Justin gwe ndi naye tugenda kuba tuwayamuko pana yowale kufunayo kadde nojja. I've waited for you like nga njagala kunyumyamuko naawe. Here I am. Wabale kujja. So obuzeewo ku balabi bange ba RKB. Abalabi ba share with RKB. Yes. Muli mutya mbagala nnyo because they support you. Yes, true. Chova mbagala nnyo ogenda nokebera ku viewership nogamba wow. This is so good. Ate na mu okutubeezaawo. Mukama mulungi. Because bwoba oli ku mulimu YouTube ene tambuza nnyo nnyo netwayiza obudde stress n'osekamu biki. Yes, muli mutya muteba koje mutusa. I love your smile. Thank you. You're so pretty. Oh God. Nga teweekozeeko and you look that amazing. Your skin ogikozesaaki? Just ya mami like bagamba batya? Kasukali ka mama. Kali ka mama. Yes. Olaba n'oli naye bw'ali. Sharon naye alabika bulungi mwafaanana mami. Tafaanana mami. Ogambye nti mu YouTube ne batambuzaako nnyo nga mukola. Mpulira abantu bagamba nnyo naddala abantu abali ewabweru nga toli wano nti YouTube ze mubeerako. Anti okola emirimu n'ofuna oteeka essimu n'oteekamu AirPods n'owuliza story n'obanga ali ewaka olinga ali mu mboozi naawe bakasuku bonna bazubira bali n'oseka n'ogamba Katonda omwala gwe akulabira eri ng'oseka n'agamba ono abadde ki lyeri eryokayoka essanyu lye twasigaza. Abawalabu baga nti babayita ba nonsense. Lyessanyu lye twasigaza bwakulaba ng'oseka tasaamanya because essimu togikutebwa oti ngaali ku TikTok nti olina okuscrollinga oteekawo li story n'ogiplayinga ng'oli mu matu ng'oli mu matu otereza amasa buli kimu obera nga obudde butambudde nga totegedde ng'oli ngaali mu kkuba emboozi. Basosola nnyo abantu abo nnyo lwakuba si bonna abamu percentage eringa ku 2 naye abasigadde that's their nature. Wow. Bazibu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Even hard nti abakyala tebasiga obuzibu naddala singa obozze waka. Abakyala bazibu nti bo omulimu gwe bakola gwakulabirira like sina gwakulabirira kuba tefe abalabirira abasajja baabwe. Omulimu gwe gwakufumbirwa bw'atuuka bw'akula kufumbirwa kubeera waka kutambula butambuzi mu nnyumba. Nange mu kisenge ki? Ne mu kisenge nno ate gwalongoosaayo. For real? Buli kimu n'akagoye akasooka ku mubiri gw'omusajja akakubuuza n'agamba eriwo empale bweti ne bweti akalega kange bwe kati ne bwe kati walabyeko ku sheva ya bamita baba simanya walabye kino buli kimu. Basically gwe omufumbo. Just kimu kyokka ky'oba tokola kyekyakola. Naye byonna byonna biba bikwataganako. Ate nga kyakola n'omulalu ku kkubo wali asobola okukikola. Weebale nnyo. Kati n'olyokola obuzibu. Anti abaana abawala bo balina emibiri Abannayuganda abasinga. Kyova ebizibu ebisinga obatuukako olw'ekyo omukazi akulaba oyinza n'obba nga tolina kabina ng'oli mulungi just ku face n'atandika okuteekako embeera. Kuba n'abasajja bali abakazi abo tebabawa budde obudde bwe businga kuba ku masimu na kuzunga kugenda kulambula ku basenga b'egindi kutambula gwe mulimu gwabwe. Omusajja n'amuleka ne mu nnyumba n'osigalawo ne omusajja mu nnyumba. Kati bw'ajja n'atandika olaba omusajja nga yejja kutunuulira obuzibu bwe buva. Oli mu kulongosa kisenge kye bw'omugya mu buliri obwale. Ate bino byonna nayagala obikole ate bw'amayiza n'akufuula omubi nti lwaki simanya weesembereza omusajja simanya ebikwegamba buconfusinze ofe ndowooza oveewo.
obulamu bweyo omwana akeera n'akola contract n'agimalako bali balina n'obbawa award wano e Kampala nga bakomyewo bakazi batu babayisa mu madirisa ne babakasuka wansi gwema mitoma ekyo kitegeeza kugumiikiriza muntu because nga bwe tudde wano oyinza okukeera oba n'enkunyiza osobola otambula n'onviira naye wali ewantu we muntu walina okukunyiza n'osigala ng'oyimiriddewo paka lwakumalirako byonna byonna ebizibu bye amaziga gasobola okuyitamu ng'olina osigala ng'oyimiriddewo nomala ate n'oddawo oli wobadde osiimuula ng'olina okusaddaaka mental health yo awo banange olamu nga si bwangu oza okuvayo ng'ogudde eddalo okukola kwali baddewo naye wano eno omuntu akuteekako embeera togenda muviira nti naye omanyi gwe kankwesonyiwe kantambule ngende ng'olagawa lwaki osobola muviira ate olagewa ennyumba ntono nnyo ennyumba si ntono naye toteekeddwa kubanga yali agenda kugoberera ogw'omusango munabadde mugamba yajja kuba ku ofisi bwe mubanja ogenda naye nga mumugamba atambula butambuzi n'anviira ofisi yo tekuwolereza ate oba nnyonya nti because omuntu ali mu kunvuma eyo tebiri eri kaka ssente kawerako mwakakadde kamu aka Uganda infact 9,000 omwezi 9 giba 9 okuziweereza n'otwasimanya 8 ozireeta eno okuzitransferring nga simanya MoneyGram simanya bituuka nga tezikyawe nga ziringa mu 8 zezo tebabajjako misolo biki ebyo anti ogwo omusolo gwe batema ng'oli mu kuweereza ssente nga bwe oweereza wano gwe gwokka naye bazitema nnyo batema nnyo nga tolina kyakukola kati eri jjo oba ofunamu ki bw'oba mu nnyumba omwo kati omuwalabu gw'okolera oyo yakutaddeko embeera biki by'omufunamu nga bw'obeera ewaka house girl okujjanjaba kweriko sijja nakwogerako kubanga Panadol eddagala buli kimu n'oba olina malaria byonna Panadol embeera emala kulema nnyo nawe n'oteekawo embeera tosaana kuyimuka tosaana kukola batya okuyamba ne bakutwalako omudwaliro naye nga aba awulira afa kubanga yakusasulira aba alaba nga ssente akuteekamu zaabwere naye nga ate omukolera for over 2 years naye obujjanjabi nabwo ne bumulema okulya era olya kati nno okulya nno tukwogereko naye ate waliwo ate abatali kikyotegeeza nga balya bubi ebintu byeri like this is life nga bwogamba nti buli muntu alina ekikula kye ne wabawo oli nga alina fridge ng'ejjudde ebintu n'agiggala ne bakuteera wali obumene nti gwe olina kulya kamonde kamu oba n'akagaati kamu oba ne kino kimu nga gwe yeeyo ddayateeyo ate gy'olina otambulirako lwampaka n'osanga ate abalala ng'ate alya ye n'agamba naye ffe tuli eno tukoye okulya enkoko n'osanga bali nga gwe yafumbye mu kiyungu enkoko ebifi enkoko nga 10 nomayiza ng'olina okulya supu yekka kiri eri bagamba kitokota kisaanikire okusosola kuno okwawa okutegeera nti kati bano basosoze kati abasosoze lwakuba nti kino oba osanga nange nsobola kikola wano e Uganda okuwa omukozi ekikopo ekikye n'essuwaani eyiye ekyo kale tusobola okukikkiriza naye ogenda olaba nga era omuntu eyennyala tabula nolaba nga ate ekyo okutte ku ssuwaani n'agibuusa omukono n'akwata ku ssuwaani endala twagwabyoza byonna ogenda olaba alina engeri gye omuntu bw'atyo biki ensula waliyo abasula obulungi waliyo kati nze gye nali nasookera okukola waliwo buno obufaliso kano kanene kanene desite eriwo ggulu nnyo naye ndowooza mu makati gaako koleeta n'oteekaawo ensi inchi 2 ndowooza omugongo mama embiriizi otuuka n'obimanyira kuba kati ffe twatondebwa nga tetuli banafu biki embeera yonna osobola ogigumira noweebaka ne bukya noweebika blanketi oba tekutemalaayo noweebaka newabawo boosanga nga ate bo balina obuliri obulungi because nalabako ku mbeera embi ate n'abalina embeera ennungi obalabako olaba kugeera n'eggulu emirimu workload emirimu okola bw'oba osangiddwa ng'eno badde mukozi oyanguyirwa just wali nti byeyongeramuko biki naye you adjust with time mpolampola kati bw'oba ng'obadde eyo ebibadde byakakeeka bino simanyi ofumba obunnemye omusajja nze mpya mukoye nga byakyejo n'ogamba mbuka ngende nkole ku ssente zange bikuolema n'okomawo oba se kyo noonyigirizibwa nnyo nga bw'okiwulira ng'olina kuteekinga time mpolampola okola ng'okimanyiira naye okoowa nange okoowa gina gyo si mirimu yadde waliyo mashini naye okoowa ekisinga bakooya ekyalisingira eddala okooya waliwo abaana b'osanga nga bafumba lwakuba emirimu gy'okufumba gino tegiteera naye okwoza ebintu
because bali abantu bali okuva ku macha paka ku machenkeera tebawumula tebaliko day and night okulya okwo okulya balya biki ebyo bitagwayo emmere snacks simanya bisweet simanya bino naalya kano ekikopo kyamaze onywerako nakiteekawo najjayo ekirano najjayo ekirano najjayo ekirala n'obulo katema oluyi kubanga saala akola ku sinki nga nkyayoza n'oleeta ekikopo ekirala kati olwo olugenda okukyangako olwogenda yimirira ku sinki amala akubuuze bwedde okola ki ekisenge nga ndaba tekinnaba kulongoosebwa kati nosika nogamba muddemu ki nosirika kuba wajjidde n'akubuuza bwedde okola ki nga bwedda muli mu kiyungu mwenna nakeera ng'alina okubeekinga akole kano bino bifudde bino abikoze bubi nga muli omu kiyungu mwenna bwagenda atuwale kusimye n'agamba jesi ekisenge wamaze okirongoosa nga tajjukira nti nno okuva wakedde bwedda mulyawo kati omuntu ng'oyo omukolera ki kati aba akola ki simu aba ali ku ssimu bazuuka nanaba mu maaso n'okunaba mu maaso olumu tebanaba mu maaso najja n'atula nalungiiraawo n'omutegulira ne glaasi eddemu amazzi n'akubuuza akalege kaliwa n'akubuuza akasenya kaliwa buli kimu n'akikubuuza buli kimu ne bakikubuuza abeereko n'omuntu omu naye abantu nga 8 n'okusukkawo kino kiriwa kino kiriwa bannange olwobeera mu nsonga z'abakyala okola otya anti waliwo abamu nga talumizibwa nababo bana bakurampinga abo ayinza okukuwaayo like obagambirawo nga wakatuuka n'omulagirawo embeera nti mamaze empisibwa bubi bayinza okufunirayo ku mpeke pain killers naye nga totudde era tosobola kutuula olaba ofiirwa bufiirwa bayinza okukuwaamu olunaku n'ogenda n'okaaba mu kisenge ekyo paka lwokoowa enkeera ku makya nakkonkona before nenkya ku makya omwana anajja n'agamba vesiti yange bweti ne bweti eriwa naye ng'ennyumba eno yona yakitegera nti n'ofiiriddwa mama oba ofiiriddwa taatawo omanye eno yali slavery eyedda kati just eno eri modified nti batusasula naye tewali njawulo eri just modified nti batusasula naye luli batwalanga babwereere n'enjegere mu bulago kati ekiriwo nti nno bakusasula gwe weetutte n'okusasula ate nga naze alaba akuwa za bwereere bwekityo alaba akuwa za bwereere olina kukola paka kufa naye simanyi kumanya kiri ku bantu bali ekyo abantu abasinga bamanyi okutuuka eyo ne balaajana nti bamujjako passport obviously yo bagitwala kati bwe mba ntuusa abantu nennemererwa nga saagala oba ntunyuza how do I even change how do I even come back waliyo gye bayita probation time ya myezi 3 osobola okukyusa ekiyumba oba ebiyumba mu eri ebbanga bweriggwako kisinziira bwe liggwako tugeze nga embeera egaanye kuba waliwo lodde nnyo ku ofiisi ne bawuya nga bakooye basobola okukutika nkukyusiza ennyumba nga 8 ne bagamba yakola kyagende tagenda kubeera mukozi ne babayo okozeeko ewa mukama omwezi gumu myezi 2 ne mufunamu obutakkanya biki ne mudda ku ofiisi bakutuuza ne bagamba emyezi 2 gino obaddewo otya ojja kuddayo kati okudda kuno ku ofiisi emyezi 3 kikosa nnyo mukama wo oli bwe giba giweddeko because emyezi 3 egyo bwe giggwako aba alina kuddamu gula buguzi mukozi mulala kati ozze n'ongula ne tulemagana nakulema ne tulemagana emyezi 3 ne giggwako oba olina okugula omukozi omulala because baba bakoyo okukyusiza kinkosa kitya nze ng'omukozi kati nze omukozi bwaba bakyusiza nnyo basooka nti kane banze ewaka naye nga bambi sinza aliko obuzibu naye nga buli nyumba gye bantwalamu nyinimu bwebuzibu banyinimu nosooka n'obagwamu awo ng'ono alina empisa ze ono bino but still waliwo olina otuuka abantu bano eno ng'olina osooka obastadi nga teweewadde budde bastadi kuba tali yali perfect buli omu alina omuze gugwe bw'osanga ennyumba ng'omu ku bazadde si yaliko obuzibu ogenda sanga omwana nga yaliko obuzibu bwona asanga nga bonna yes tebalina buzibu waliwo wogenda otuuka nga waliwo embeera ekunyigiza either ng'okulya potolya naye ng'obalaba abantu balaba oba osange nga obudde obutuuka obba okusasula bakwata n'omwezi gw'okusatu nga tebannakusasula buli wamu waliwo ekinyigiriza naye kati gw'olina kugamba naye omanyi kanfune wentuulira kaseera nga tebiri mu kunkuba emirimu gye mingi kammale gakola wano mu ntandikwa oba olina okukola naye bw'otuuka otuuka neweepimyako n'ogamba kati obudde bwange obw'okwebaka butuuse wenjo otandikira n'enkya lunaku balibba abantu mami tebaliko tteeka bw'omukozi alina okuwummula mbu essaawa 8 bw'alina okibajjukiza tingenze kwebaka naye ye otherwise takimanyi kino olina okwebaka takimanyi gwalina omugamba budde bwakwebaka bukra enkya
otherwise ye tabimanyi gwalina omujjukiza gwalina n'omujjukiza nti olina okulya tebakimanyi tolina nakyo bagamba tebabimanyi nti olina okulya balowooza olinayo kibayita kiroboti Mwarabu. olulimi mukola mutya communication olulimi ekisookera ddala oba nkugambye batya ekirungi like bw'oba ogenze wantu oyo otogenze kunyumya oba ogenze kukola for the first day basobola okukulaga kino wano osooka keera n'okola kino n'okola kino n'okola kino n'okola kino n'okola kino n'oyingiza n'omanya nti kati okay nyina kola bweki ne bwenti awakukalubirizaamuko n'omuyita n'omugamba wano n'omulaga problem kati gyakoma okwogera oyingiza n'ogamba wano ku mmere yagambye nti emmere bagirayo bati n'oyingiza n'enkya n'oyingiza n'okubeera smart n'enkya n'oyingiza bw'otyo naye tewaliwo communication wabula waliwo abamanyimu oluzungu awo osanga abamanyimu oluzungu nawe omanyimu koyangira naye bw'osanga batamenyedde luzungu signs n'okuyingiza kyayogedde n'ogamba akambe yakayita ki nti bwe kiti kati enkya n'okamugamba nti akambe n'okamugamba naaba ng'akitegedde kati nze we nali nasookera okukola bonna bali bamanyi oluzungu naye nga tebasibawo ng'ate nsibawo n'omukadde atamanyedde oluzungu kati n'olyoka otulabira atubeerawo omusaizi bannange ayina entondo anyiiga simanya biki ayombye agenze we yazivuddeko n'osirika bwoti kyokka nga bamanyi oluzungu bonna tebaliyo naye ng'olina okigumira naye nno oluwarabu si luzibu naye kyeka si luzibu lwa nsonga kyekiba kiriwo tolina kyakukola ate oba ozamanye ennaku yo ng'omanyi nina oba ntya nina odduyiga nekiri kyegambye nti oba togenze kunyumya oba ogenze kukola kati gyokoma okubanga oli bize nti ennyumba eri eddiro liri limmanja okulirongosa kangende ndirongosa olunaku ne luziba omwezi wanga guweddeko ne bakusasula kitegeeza omanya nti it's not about the language kukola kati bino ogenda opickinga mpola olina okuba n'omukyala nongo omukozi era ng'omanyi n'ennaku yo weetuma sikutula balinde kutuma ti kola kino omwana ano mufune e Uganda ng'ayagala azuuke naye woozuukuse engoye ayagala ayoze omunyumungulizeeko bw'otula n'olaba TV ngera okola nga naye akwegasseeko emmere n'esiriira abantu bana kwega nga yafuuka nga ggwe naye nakitwala for granted kyova olaba era nabo bennyini abakozi babajja mu nsi ndala kizibu nnyo okozesebwa munnansi munno kizibu ogenda mugamba ki mukambuwalira mbwe kitewali naye omwana omuto kyo kyakutwala mu kiyumba what happened ebyo otuuka otya okuyingira ekiyumba kuba nagenda okukola I was 19 nali maze okuzaala tusookere ng'ozadde which class were you senior for that was COVID ebintu bingi ebyahappeninga mu COVID that was COVID jjuka embazi kyasooka okunyumya eri bataata bakizibwe baani bajjajja bwe baasinga okukozeseza abaana awo mu kavuyaako was it the same case with you? Byange it was a relationship ne betubeera mu boyfriend and girlfriend kati nze nali siyina baaba oba muntu gwe sobola beera open naye kati nno I have a boyfriend bwe kiti kati ye yatekinga over nga yasinga otegeera and things happened unknowingly nso n'ebibeerawo olubuto ne ndufuna mu COVID awo still lwaki olowooza ng'ogamba nti nno olwokuba tolina gw'onyumizaako ensonga lwaki kyahappeninga anti ekyo mami olaba kyetaaga mu guidance nga waliwo tubadde twogedde nti if am yo bwe mandi mukono gwo nejja negamba Ruth nina no boyfriend kati bw'oba otegeerako okunsinga ogamba nga nokafunye boyfriend waliwo family planning oba waliwo kino oba tokola bwoti nali sikimanyiko yadde because it was even my first time to have sex kati bwe kityo bwe kyajja ate singa nti nalina mukwano gwange bano ab'ensimbu mulalu kino no tewali mami yabeerangawo what I'm saying like bw'ogenda mu peace bwe ndowooza nze because that's what I do bw'ogenda mu peace I sit you down ati kati ye mami wange sikumwogerera bubi naye akimanyi mami wange oba bakugambye bati oba ye muntu waliyo abazadde abatya abaana ng'alaba oba emboozi emutayagala muginyumyeko emuswaza balinze ssenga akugambe ko na mami wange obulamu bwange bwonna si nti nno mu bubimbu mukamba oba kibati bw'okuyita omwana nti jangu kubuulire kino because ne bwe nagenda mu periods she didn't even know saamugamba oba teyakugamba nti ogenda nga mupizi ŋŋamba byonna bisoboka
ye yali alina kitandika teyakyogerako kati enjawulo gye tulina nze naye ngera bwe gambe mami tuyanze ntuza show ne mugamba kino nekino kati nze ndi wanjawulo ku ye. She's my opposite. Teyakingamba nako yadde nti oba omuwala akeera dde okusomero baatugambanga senior lady. Yes, yeah. From P7 ffe twali tumanyi naye ng'ate ye omuzadde okuyita ate nga nze muli neemalirira nga nsobola nze periods okay pads ziriwa hygiene biki n'omanya nti you know ebintu ng'ebyo. So wabeera maama wo so boyfriend agenda okujja nga yakutegeerera nga yantegeerera tomanyi nti omuntu bwe yeegatta bafuna n'olubuto nali mbimanyi naye oba neyinza kyogera batya obuzibu webusinga okuva omwana omuwala yenna n'ofuna olubuto kisinze waliwo abagenda mu loogi waliwo biki kati nze nagenda ngaewuwe naye ndowooza nga simanyi nti ate ng'amanyi nti okugenda simala kumulabako biki kigenda kukomaawo oba abasajja baba balina intentions oba ate n'atakugamba nti ate family planning oba ki ate yayagala mwana alaba oli mulungi yes byonna bisoboka kati bwe kityo bwe kyajja ate nga ekyokujjamu olubuto si kyeyali aliko nti you have to abort no era bwe nakimugamba naki accept yananga okay. How did you even know nti oli lubuto? Nali nkimanyi nti nno omuwala bwe yeegatta afuna olubuto kati nali ne periods nga siziraba n'ozinoonya wonna nga siziraba nze nasooka n'oggula akatesita buneeno obwa biki buno obustrip nenkebera banansigira ku lunaku olwo bwe lwali nokutakusana that courage tikangende ngule ka strip ako nkakebeze like waki wakirowooza kani why did you even think tinyinza okuba nti nazinoonya nga siziraba periods nga bwe gambye kati nyina abakyala be nasooka okukubira amasimu aba bagiyita maristops yes nembakubira nembagamba this and this happened nenekaza nno this and this happened naye kati manya batya nti ndirubuto sweetheart nebagamba of course bo might wakozesa protection bwekiti nemnga okay thank you omutima negunkuba nga buli kimu kye bangambye wekityo bwe kyabadde waliwo omukyala gwe nakubira bana bali balanga mbu ononyeza olubuto olubuze nebakubira nemugamba gundi gyebaleko nyabo kati nze mbadde mbuuza manya ntya nti no ndi lubuto bwekiti nengamba banengenze nanze nankankana kati banengenda kukola ntya naye omanyi kangule kali akantu nkebe naso agamba ngende mu ddwaliro naye nembuuza omusawo ngenza manya nti no ndi lubuto nasoka nankwatako wano nangamba wakomadde ogenda periods nimnga kanzije musawo soko ende kati bwe nafuluma sako mapo na soko ende kati nyonyo kanzije bwe nafuluma sako mwapuya ne kamunguluze ngampulira nkuba mama nikankana ningana yomanyi nekebera ku simu naine simu by then nekebera bayinza kebera batu butonda bobo omuntu nikankagule bwe nakakwata okateeka mu liquid went nalaba ko line emu gasobola kulinda kulaba line yakubine kasula ningamba siri lubuto mama acho yagala oleme kubanga oli nenga oli kyenjagala ningamba naye amazima galichi kana musajja nangamba byabadde bitya nemwa siri lubuto nagamba kale kati bwe naddayo genda nasanga abuguze nga 10 hey yena akakwata nakebera bwonna nga buli bubiri nga nawunze dda nensirika bwenti kati ate ndowooza wayita wiiki ng'emu osirika mu mutwe gwo olowooza ki sirika nengamba okay okuzaala when you think about a baby it's okay naye waliwo kye bayita okubeera olubuto okwetika olubuto ne mami omugambi otya olubuto lulina okukera ne luvaayo ne lulabika kati ekyo nga kyekisinga okunkuba ate wayita wiiki ng'emu nembuya nga ndi mukwano nyonyo tino ndi lubuto I'm going to have a child naye nga ate waliyo kye bayita okusindika omwana kati nsooka nengenda nenkebera ku YouTube biki being pregnant ngenda olaba simanyi abakyala bafiira mulebanga bazaala simanyi biki ate abaana biki banagenza nendwala you're just 16 yes mami tanategera talina sign name gye yalaba are you home oli wa boyfriend waka ntyo kati olubuto alumanya atya nali mulwadde senyiga nga nnuma nnyo kubanza entera nyutawagizwa senyiga nnyo kati agamba naye omanyi tugendeke wa musawo aina musawo we awe mulago outside mami kyemugambye mami wange she's something else nange kyesimanyi nali lubuto nga nsesema nnyo
nga like nga ogamba nti n'oggwamu nga sayini zonna osanga nziyina eziraga nti naye nga ye takiraba nga takiraba nga temukola biri bimu wamu n'ababiri kwazi manyi bagamba mujja mufumbe tugenda kufumba nze nga nkola still nasigala nkola nze mami wange oba yali yakumufumba nga nyina emyaka nga 7 kuze nkola ewaka nga nkeera nekola buli kimu kati bwe mmaliriza neolyoka ogwa wansi otulo paka enkya kumaki nagamba kino mugamba akansoke nebakemu naye nga tozuukuka obuko obona nga butusengukedde n'okola yes nga tugenda nga tulinya boda bino bye bakwatanga boda simanyi olina okuba nga olina ensonga ekutambuza tugenda bazijako tests emulago wali emulago outside musawa mugamba in fact I knew bansaba omusulo kati nenoonya amazzi negafula agajaga gatamu guno omusulo bwebakebera olubuto nga ndi lubuto negamba naye tebajjaddula bakati ate by then ndowooza nali mmanyi mbu nno olubuto ddo nga ddo bakugamba tugenda kebera n'olubuto kyekyampeesaayo nga sifuddeeyo nanoonya amazzi ne gambula diluting esusu neteekayo so nagamba kati mami obadde okimanyiko bwenawulira nti obadde okimanyiko omutima ne gunkuba weddu obadde okimanyiko nti simanya tulinawo ka bebi musawo nagamba eki musawo namugamba eki ka bebi ate akaki bambi ye nga takimanyi nakola nga tusaana kirowoozaako nagamba obadde tewagamba mami nawulira nga nkyaye musawo obulamu bwange bwonna lwaki teyagamba nze nzekka weetuddeyo yali erina osooka n'abuuza nze n'ayogera nange nzekka yo 16 hello bwe namala ozaala naddayoko ku ddwaliro mami bamugamba nti ono ali lubuto how did she even react ye yayita bitegeera nagamba olubuto omwana kyasa olubuto ebiki nze nensirika bwe bati musawo yalina abantu bangi abakukolako nnyo n'atuwa results ne tufuluma n'afuluma bambi omukazi watu n'agira okweyambula nga yebbugu mulimu kubye labota nnyoko bannange nga totidde namuwadde twamukwatiddwa kisa ekisa kidde already byaze in fact ekyo ekintu yagenda okukizuula olubuto lwali myezi 3 kirabika omuntu aba yatonda dde oyo otyo nga mbeerawo nga nseseba bine nga yetabiraba bwemuddayo ewaka obulamu bwasigala bwe bumu ife nga tinakuddayo ewaka yafuna waatuula batanyaga natandika okukaaba mpolampola nemugamba mami sorry akawuka kakanowana mami sorry ngaabiwulira mami sorry nasooka nakuira muganda we gwe yasigaza namugamba mulongo musawo alina byaŋŋambye namugamba gambye eki kati ye ate oli mulongo omulala ye yalaba dda yamugamba kisoboka kisoboka musawo agambye muno lwabbanga ki nemuwulira nga abuuza nemugamba emyezi 3 nane mulongo nawe olimba nnyo emyezi 3 nga tomanyanga mwana nti nali lubuto tulaba lwa wiiki emu kati bambi ye mukazi wattu tabibaako atabitegeera kuba saali mwana bano abalalu abali jampi I was not nga siri muli so quiet abaana abo boononeka abo abeera bwe bati buli kadde abawaka okikkaanya nange yes nzikkaanya naawe munange nga tuvaawo nga tugenda ewaka ng'anyega naye nga wano mulabe etunusi zimukubya ku mukubo ti ng'oli otya munda mu ggwe nze nga nsirise bwe bati nga nsaba kimu like aleme bw'oba azirise oba biki oba kukuba okunkuba tekyandimu kuba simukubi netutuuka kati najjayo simukubira ddadi amugambe nti tuvuddeyo mu ddwaliro nze nenjimujjako simugamba mami obadde ogenda kukubira okubira ddadi amugambe ekivudde mu ddwaliro nemugamba ogenda kukubira ni mami kubireko nemugamba tugenda kukubira ddadi okomeye okubeera ng'oli guilty nga buli kimu gwakusinze dda naye nga ate olina okwekaza biki byonna
kubanga weepanishinga dda kyokoze nga nawe omanyi si kirungi basically nga weetegese kijja kye kiba kijja so daddy bw'omukubira omugamba daddy just bamugamba ati nno tukomyewo tuvuddeyo ku ddwaliro twali tulaze abuuza mulwadde biki yamugamba kina just mulwadde simanyi omusujja simanyi ogw'ensiri bwe yamugamba n'asirika n'akubira muganda we ne babyogeramu awo be bamanyi bye baayogera kale naye teyamugambirawo yamugamba ndowooza omwezi nga mulamba guyiseewo daddy ya reaction yali eti the reaction ya daddy bwe twagenda olunaku lwe yamugamba kuba nasooka nembeeyo etayagala nanveewo ewaka tangamba abaana bafuna embuto bwe lwaki ogenda namugamba nze nkooye kubanga ewaka tufumba obutungulu bumpunyirawo emmere endagalo zijjako bwoti n'osooka n'ofumbiro eyo nempulira kati nga mpulira mbikooye nga nyanagenda kubeera ne bba wange yaali ready okutwala osanga ye yali ready by then netubeerawo awo nagamba kati daddy ono yeye yakiŋŋando kiŋŋanda kati bwe tugenda when we go somewhere kubeera nali nzizemu nendwala nga mmanyi okulwalalwala kati bwe twagenda ye bwe yadde waka n'amugamba nti nno bwe twagenze ku ddwaliro she found out naye ngoyere kyamugamba nti azudde olubuto akitegedde omwezi mulamba emabega ate nga lweza emyezi ng'eno saddayo naye waka n'amugamba namubuuzeeko mu kkubo kwati gwewalagawo nengende wa bba wange baawo ye nga ali ready mami wali omugambye nti baawo ali ready okutwala n'otandika obufumbo netandika obufumbo ate era naye mami kyasooka okumbuuza ani taata w'olubuto era nakitegeera tegeze nti abazadde abasinga bawulira omwana ali lubuto ani taata obuvunaanyizibwa n'abwetikka kale ekyo obwetikka abasinga babusula naye omumanyi era ekyo kyamuwamuko kukakkana nti omusajja nali mumanyi ate namulaba ate ng'ali ready okubeera nga ajja kubeera naawe kyakuyiga ki maama okuba nga teyakkuba n'akudifendinga aye n'akulimbira newa taata ekyo kiba kikula kya muntu kiba kikula kya muntu but still ne bwe kiba nga si kikula kya muntu nga kiri ku maama ono omukambwe olwedde ekitinta okimaze okukawo because tuba tumanyi kyetukeze kino nsobi nnene nnyo the moment wondagala reaction y'obukambwe of course bubeerawo naye waliwo obukambwe obulaga nti omuntu anyinze naye wabawo obukambwe obugamba nti leero nzise bwe nnadduka oyinza obutaddamu kundabako kuba bamanyi kyogenda okunkola kusalasala bunyamanyama buli muzadde yalikanye nakakkana if possible kuba already we all know lwakuba tukisoosa busoosa naye nga at the end of that day we have to give birth olina kukkakana dho kizibu nnyo okukkakana naye wata olina kyakukola anti kati obeera disappointed mu mwana ono obulumi bwoba olina kubanga jjukira baga nti omwana omubi avumaganya nnyina kati maama abamanyi wadde wa taata afudde naye still obwo bwe bulamu kubanga ate mami olaba ne bazadde baffe abasinga lwakuba tetumanyi batuzaala ddi ojja kusanga ate batuzaala balina emyaka 13 naye tuyise tutya mu pregnancy time eno ebintu so bigatta omwana mu kaseera akaba asinga kwagala ki omwana ono afunye olutu naye ategedde ali lubuto so kikyaba asinga okwetaaga from the parents abaana abasinga abamu bwafuna olubuto akulirawo abamu amala kuzaala n'afuna kati waliwo ye ategeera n'agamba mazima gaye nti kyenakoze kyabadde kikyambi kibi kinaamanya nti ali guilty naye kuba n'amanya ensobi ye ne wabawo bano ono nfunye olubuto naye nga yanzaala yamanyi biki nga obwongo bukyali wansi eritanaba kubikuka agenda kumala kusindika ku mwana alyoka ategeere nti kati bannange mami wange embeera yonna gye nzize nga muyisaamu ebintu byonna ne mbadde nga nkola kanneddeko kati awo abasinga waliwo abamu ng'omusajja obutalwegaanya nga mulina sayyawo mu magezi nga olina sigala waka oba nga bayogamba ategendako mukyalo egi nti nawabawo abamu ng'omusajja akkiriza olubuto nagamba mumpe ngende koleki beere naye buli omu alina kyabeera ayagala naye ako akaseera kaba kazibu nnyo kituufu kuba buli omu alina olubuto bwe lumuyisa kaseera kaba kazibu eri mwana oba eri omuzadde bombi omuzadde aba agezaako nnyonnyo tukozesa self nti kizze abadde asoma amanyi buli kimu programu ze nga zibadde zitambula simanyi asoma simanyi asente zemutaddemu biki omuzadde mu kaseera ako aba alowooza Abdallah kitabuse sorry so omuzadde aba akola ate
abamu abasinga ava ku kino eky'omwana nti ali lubuto alowooza fees simanyi zamutaddemu simanya future y'omwana simanya bino kale ate ekyo bwakikulembeza mu kaseera kano obusungu buba bungi nnyo naye emyezi 9 si mingi lwokuba kino ekiba kituuseewo kyo nga kyo kyekibeere kanneesibyeko sobonya okumazamu sijja kaganya kakawulira sobonya okutuza otulalo kakkani sorry. Okay. Okuba omwana no kimuyamba. Ayi awana kubanga okuba ogamba nti okuba ebiseera ebisinga okuba oba okugunjula kuba mwana butaddamu kyakoze kati omwana omukuba lubuto omutangira butaddamu funa lubuto ayino tukuba tokiddangamu kati omwana wakeerera nafuna olubuto aba afuuse mukulu muno kituufu muzadde kuba nalaba Nalongo Lewis ng'agamba mami we yakaaba yagenda neyegalira n'akaaba sijjuka nga nti yamukuba nedda she was so disappointed simanyi biki omwana aswaziza simanya biki naye neyekakanya because kyekyali kiriwo okuba omwana tekirina kyekizza wabula muyise mutya mu kaseera kano kubanga okuzaala kuno nakwera birimu okufa still obwongo bwo bwali badde ku okuzaala kuno Mukama Katonda ayiseewa atya omwana muzadde mulamu ye nga ye agenda sobola osindika omwana she's only 16 oh my god obwongo buneeno musooke mulage nti nno ndi very fine because mami abakyala abafumbo to pretending nga nyonyo ng'olina omusajja n'ogumingiza omusajja nakola buli kimu kyonna for over 20 years ate ono omwana w'emyezi 6 simanya myezi 9 sirikisa okusirikira ekisungu kyo asooka ave mu kuzaala kubanga omwana enseko z'omulaga wano mami it's okay kyatwala mami is with me naye ekinugu kino ky'omulaga obusungu bonna kimuteeka waneeno ku bwongo jjukira ye nga ye akedde naye azadde afunye olubuto obuto mikwano gye takyabajaamu isolation bw'alaba bali ayita eri kwekweka wabwe utasobola kufuluma bw'aba akedde n'afuluma awulira nga society yonna emwogerera naawe kennyini gwe yali badde addukira be yali mugambye it's okay nze saakuzaala ebigambo biwali mugambye ebimulaga nti no it's okay ate omugamba oyinza otya okunkola kino mwana gwe wanzita mwana gwe akole batya naye kennyini bambi aba awulira bubi kyakoze yo gwe redde kasita omala bwe bati maama n'akimanya ng'oggyeko bali beggambi nti nga tannaba kuzaala ng'agamba ndufuna oba ndufuna ye teyazaala biki nabo weebali nobawo bano redde amaze oddufuna n'awulirirawo nga kyakoze kibi nawulira nga guilty you know kukakana bukakanya tekirina kyekiza we can still make things right after 9 months amaze okuzaala muyambagane mulabe ekiddako emisomo giddamu ne giresuming ekituufu kwanzika ne president yagamba mu covid tebageza ne bagaana abaana bali embuto okudda ku ssomero I loved that about him kanabedda nga taata yennyini because omwana ono already alimu naye amanyi nti yakoze ensobi ate ekyo ki ekintu mami ekintu kyotasaakuza maga unless nga mugenda kola abortion kituufu ekyo kyo kiba kikomi naye omanyi agenda zaala omwana pressure gy'omuteekako yaki olaba naligembwa olaba fe abakazi abakulu olaba bamaama baffe abeera lubuto nga mukazi mukulu ng'alina ebimunyiga ewaka ekyo kyokka ne bamusala ate omwana jukira kati forwanagana n'ebintu bibiri obulamu bwo this life obadde simanya biki ogenza ofunye olubuto by'abantu bakulu obuyanga obwongo obuyanga bakwogerako buli wekyo abakulaba biki kati wegaseko olina ogenda simanya ozaale simanya wali okufa simanya wali okusala ka stress kali nnyamu sinakindi omusajja y'olubuto abeganyaawo did you lose friends ng'ofunye olubuto kubanga I didn't have friends you alone no I'm not I have my friend ali omu ng'oggyeko bano nga bogamba nti tusoma my classmates biki ekyo kyo weekiri naye friends no so ekyalo nawe kyakwogerako ekyalo did they even learn ti wali lubuto yes they knew of course naye ebyo nyinza ogamba tebyankwatako nnyo because mami she was there kiri kyeggamba namugamba mami nze njagala nange olagawo batayagala nakuwona kati alina ekyo nempulira negamba oh she needs me she's here to support me kati ekyo nakyo nenkiwulira kati nze ngaebisigadde tebinkwatako nga tebindya nga mpulira nga she's here nakubuuza ogenda kulya ki owulira otya nga mami mpulira oba ngenda kulya ki ng'ekintu kyoyagala
babadde balina bifumba kyamisana gwe bisabye saawa 3 n'atambula agenda abino mama kati nga lwekisigumira no nempuyanga buli kimu ogenda kulya kinga alina okumbuza tugenda lya kinga ate kyagenda ofumba ewaka inze bwe yali badde lye ebbali banaye ekyana kino biki not even from my dad saalabako ku mbeera obufumbo bwali butya for you ng'ogenze w'omulenzi bufumbo emboozi ndala otuukayo byali bitya natuukayo n'akaguguko saatwala mugugu wagenda nga bw'oli nagenda nga bwendi okuba ate byakyuka omusajja yandeeterakawo omukazi nga mmanyi mulamu were ng'ate naye yali mukazi we ng'ate embeera ng'ajja olumu ewaka ng'abeerawo wena emyezi emikola myezi nga 6 7 oba weewatyo sijjukira bulungi ng'abeerawo olowooza olabirira muganda wo mulamu wo kumbe ate mujja wange mulamu mujja ebyo byasinga okundeetera obuzibu naye wano we nali nkyali wano ewaka I was very okay I reached even a certain point ningamba kale singa omusajja ono yeegana olubuto kuba te kye nalaba wali eri kyammala okumpa depression nasiba musimu ya musajja nsula musimu ya musajja n'olaba kino n'olaba zino message n'olaba bino naye mayisigana nakusindika mwana nga nsula nkaaba olwo otegera otya nti ono omulamu wamutuuka te omuleeta awaka nga mami bwogamba nti omusajja alina baganda be amuleeseko mubasanzeeko wande wantabi nagamba ono muganda wange omuwala n'omwana akkiriza ne bamuyita mulamu akkiriza ne bamuyita mulamu ate kati naali wakanyiza ki ku myaka egyo ng'omanyi ki tewali nga nfukamira nofukamira nga mbuza mulamu kumbe awaka nga gwotegeka breakfast ate mulamu yes buli kimu najja n'atuuka mu kisenge n'atuuka buli wamu wakumba obeera ne mujjawo how did you know nti mujjawo ebyo nabisanganga mu ssimu naye lwakuba ekyenjawulo ekyaliwo ku oyo ng'oggyeko bali abalabi nasanga mu ssimu omukyalo oyo oba yalina smartphone naye simanyi lwaki tebayogeranga ku text messages biki yamukuyanga bukulis direct kati waliwo we yagwira mu baziyita yagwa mu gaapu zange zeyali talina ggwamu bwe nakeberanga essimu y'omusajja kati obudde butuuka n'atuuka n'akimanya n'atandika okudiliitinga mu buli kimu nendaba nga tekimala naye nga omusajja ono abakazi bali mbu yabeesonyiye oba nenteekamu bagita automatic recording mu ssimu waliwo gyosobola oteekamu ng'eraga nti no someone is like esimu recording ne wabaawo eri nga teraga nenga recording kati mwana mutuula ng'oli sharp wa detective tuzaalibwa nabwo bujjawo tomanya na gye buva kati wawo mu kurecordinga gye nasanga ate ye emboozi ndio eddoboozi ly'omusajja ndimanyi eddoboozi ly'omukazi ndimanyi emboozi libanyumya olwo bifuna otya mu ssimu y'omusajja ziri message natuwa nga sikyaziraba kati nga wasigaddewo nina kukebera amaloboozi waliyo emboozi banyumya nabo baneeno biri ku kiyabakyawa oba we nasangira ebyo nembimulekya ne mmugamba nina bye nazudde what's this naate kati byebyo nemugamba byebiki nangamba nze nayisa akugamba naye kati gwe wagenze lwaki wawadde olunyingiriza biki nogenda n'obitegeera ng'olwo omwana mumaze naye ebbanga kyawaka olubuto lwonna okuva olunajja po najja okubeerawo emyezi ndowooza nga ku mwezi ogwokunaawe watyo olyoneera ebbanga infact ebyo nabimanya nali mmaze n'okuzaala bwe mba seerabidde nali mmaze okuzaala myezi eno zaawaka omuwala omusangawo nedda omuwala teyaliiwo naye yajjanga ng'omuwala bw'ajja okulaba ku muganda we kati nga nze bwe ŋŋenda ewa John okumulabako John kiki nenzija ne mbeerawokko kuba waliwo abo baganda abawala ababeera nga naye alina ebizibu bye tali mu bufumo bwagendako eno wagendako eno kati nga sirina buzibu naye kuba yali mulamu wange nga bwe mmanyi asula mu kisenge ky'abagenyi tebalina ekisenge ky'abagenyi jesi yali double room ng'abeerawo freely kandi nange sirina buzibu lwaki mmateekawo embeera you didn't see any sign tewali nga n'omwana takuteekako mbeera nga n'omuyita mulamu nga tafaayo omunyumuza emboozi zonna byonna omugayiza obuwala obukwana bwawo byonna nakubuuza kino ne munyumya kino n'afumba kwolwo oba n'ofumba nayoza engoye oba ne mwoza mwenna ng'olaba afunye agement wo ate mukwatagana eri mukuluko around 27 years bwe mbaseerabidde ate nga nze ndi eno 16 omwana okuzaala obigwako so kwene kulala nakuzaala olubuto olukuluma omwana yaliwo yawaka nedda teyaliyo wategeera nti olubuto lukuluma kati olubuto ekisooka emyezi gyatuuka negiggwayo nenkimanya because nali buli kimu kimanyi
saali fala bukimu nali nkimanyi olubuto olutuuka okunnuma lwasooka kuleeta bakiita amazzi ensundwe neeyabika ne tugenda mu ddwaliro for 2 days ng'ebisa tebinnuma nedda ne tuddayo ewaka n'omwami olunaku lulamba then nenkeera ekiro olweggulo ngenda olaba nga amazzi amalala gazze netandika owuya ekitengo nga kimpisemu empewo nga nyinyonyonyo nga ntitima nyonyonyonyo nesabika naye ng'era empewo nyingi nnyo kati we twagendera mu ddwaliro nensindika naye bansala like ofuna stitches. Yes, nafuna stitches. Ewuzi yakweseta mwana gwe wuzi ebeerawo no ng'eri nnomo bwe bamala bulungi nnyo okunsala wali waneneko okusinziira ne bantunga ndowooza musawo yantunga mbuwuzi ezalina obbeera munda yaziteeka wabweru. Yes, ezalina obbeera wabweru yateeka munda ate wuzi ziri ezitavunda ezakutuka nkanya okujjanjabibwa ng'ebbwa liwona nga buli lunaku ndaba libeera pya nengamba niba ngenda ogendako omusawo nangamba zino gundi ze baakutungisa ze zalina okubeera nga ndaba ekiwundu kiri open wuzi nga nazo nziraba nga ndaba tewagatta nga tebaddamu kunsala ayo mbu tebakusanyalaza tewali yinza n'obutaddamu zaanako ojja kuddamu katulumi wabumanyiira olaba wayitawaawo buli bwe nzijukira ekintu ekyo ne baddamu ne bansala kati waliwo we baali batadde ka noodi ne basooka ne basokonyola okajjayo nomusawo nangamba bukalekayo ogenda kuvunda ne balyoka banoonya akantu mukyala munnange natuuka nga sikyakaaba kuba nakaaba buli sayo nenjika nenjimalayo nema nensirika kati gwe oli muzadde wategera kyebayita omwana aluma nalizemu nezaalamu abaana nga babiri noŋŋamba ekyo kyeyankola musawo ekyokunsokoola ate jjuke yalina okuddamu n'azitunga buto nga buli wuzi gye bakutunga owulira n'ozaala buto gweoli muzadde ekigambo buzadde kitegeeza ggwe okyebayita nti omwana gwe omanyi nti wannuma gwe olina okyogera olaba eyannuma byankola antulugunya nentewali kyakola wawolezeyo eke wammwe oba lukyali wa musajja nali nkyali wa musajja bwe nazaala nabirayo wa musajja omaze okubona ewuzi mu kikazi wattu ate ogwa ku message ne bansala ate ne baddamu ne batunga buto bibaawo kati wali yadde okusanyalaza tebasanyalaza ogwokubiri ogwo bakuba live kati ogwa ku message ezo obulumi bwo bumaze okuwona ate bumaze okuwona nga weebuli mpola mpola eno ogwa ku bino n'owulira ng'ofa wanakawere nga tebwakonyomera mukwano bw'omugamagama gwe wabinoonyeza nakikulekamu what did you do nosirika bwoti naye nga nawe obikiriza tobikiriza nonga tekisoboka ate kisoboka kuba weewuliriddeko ate akuzzemu nagamba gwe lwaki wabadde simanyi okola biti kati nosirika bwoti nogamba kyekiddawo naye ng'olina mudda nogamba nedda alabika mulala oba babadde mu kusaaga oba babadde ku biki okkiriza tokkiriza naye nga kyekyo nasirika bwe nti neŋŋamba katonda kiki naye singa omusajja yaneegaana yeegaana olubuto kuba ebintu bye nalaba byali bingi byali bingi oba otegeeza ki biyinza oba tebyali bingi nyonyonyo naye byali bikalu byali binene for your age. Yes. Nze yali kuba kati ffe omuwala alina yenna oba osanga bw'afuna olubuto ekikugira mu bwongo nti kati ogenda kufuna family oba omanyi oyo ye musajja gw'ogenda okuzaala like that family mugenda kuzaala simanyi baawo biki kyekisooka okugeza expectations kati wawe wezituuka nga buli kimu kirina okuyiika toyagala kukita naye nga ate kyekyo kirina okuyiika toyagala kukkiriza kale baŋŋamba nawuliranga simanyi obufumbo si bed of roses n'owulira kino n'ogamba obudde bwange bwonna bulijjo ndi n'omuntu we naye nga ate ekyo nakyo ekyo waliwo ekintu ky'oba toyagala kukkiriza naye nga ate kisoboka naye nga ate bwe kiri twalowoozaako kukubira muwala simu namukubira naŋŋamba kuba yaŋŋamba kati wategedde naŋŋamba kati ogenda ddi nange nzije in fact bwe nali maze okuzaala ndowooza emyezi nga3 oba kubanga bino ebya mwezi gumu awo nali sinnaba bizuula ebyo bwemba seerabidde bulungi myezi 2 ng'emyezi awo 3 watyo naye yali lubuto era lwoyo omusajja nagamba kati omaze okukola ki omaze okutegeera kati ogenda ddi nange nzaale kuba message zize nasanga muli nga bakaayana waŋŋamba bw'amala okuzaala nga genda
ate ndaba tagenda lindako biki ng'omukazi ayogeza mannyonyonyonyo nange nkooye okubeera nga nsonga wano ne wali nze ŋŋambiwe ne nga oba alina gwamutumira nti genda oŋŋambire bukundi bwati kamama naye teri kitagwa olwo kiggwa kitya omwami omukazi agahanka kati nange nzija ddi ne mugamba okujja ewwa nangamba ewange mugamba ewwo ewwowa nagamba ogenda oba nze nzije nkufulumye nemusooka nemumuggyako ku ssimu omusajja ne mmubuuza omusajja we namubuuza oba yanyiiga kye bayita manipulation kira kyatera otugamba kati natuuka nempulira nga ndi guilty mbu omusajja oba namugambyeko nakwata kubo n'agenda oba for 2 days tadda waka ogisigaddemu n'omwana wo aye n'omunoonya nokuba essimu nga takwata n'otandika okugamba bannaye lwaki namugambye kuba time came in neŋŋamba naye omanyi siina gye ndaga oba tugenda kufumba abo babiri tufumbe naye siina gye ndaga sigenda kudda waka ate nyina omwana ate biki waliwo n'ekintu buli muwala teyali agadde kuzaala mu basajja asukkamu omu naye yensi olumu ziba nsobi zaffe naye olumu teziba nsobi zaffe tuba tetulinaako yadde nayeyo yensi olaba olwaba abakyala betulaba mu nsi muno betwegomba mami ng'olaba mbutuufu yasooka gye yali n'amayizi anga ali walala kanjogerewo kono omukyala mami Empress gye yasookera CEO gye yasookera ne kati si gyali things happen olaba abasoma very happy simanyi oba one day one time I'll meet her you will olaba ng'omuntu eyasoma alina ebitabo bye gye yasooka byagaana nolaba nga ate alina kugenda bugenzi walala noga naye kati genda kera nzaale mu basajja babiri ate nga si kyewali agadde wali abali ku babiri ng'alina okuzaala mu wokusatu ate nga naye omusajja ajja kutwala ng'olina abalala abaana ate ye lwe bimuzaalira okitegedde n'otuulawo n'ogatwala fumbemu babiri tugenda fumba babiri naye ng'okikakasa tolina bbuba kati nze bwe namala naye omanyi kanobe kangenda ate bwe nagenda bankima jagaga n'olinda neninda ngajja mami teyabuuza kiki ekyakikulesa ate saasookera wa mami nasookera wa mukwano gwange naye nga nembeera eyo ndowooza kyatwala ennaku nga 2 ng'eyabadde ayagala amaka nga naye atuuse ate leka wayitawo wiiki nga 3 ate ne bamuwoowa do you think wakola ensobi okunafa teyali nsobi manyi because omuntu akwagala omuntu abadde akwetaaga akunoonyaako tomanyi ne mami waliwo bano abakyala babeera mu maka omusajja n'awasa naye ng'ate omukazi ali waka omusajja nani n'akola embaga ng'ate gwoli waka gwe yagolodde n'okugolola I won't settle for this sira ndo nakola ensobi naye ate omuntu akwagala takunoonya oli aga kulaba oba ddala akwagala ebyo byaba abakazi bano banga bujjo n'owuya nga kikususseeko bwe nagenda nnaku nga 2 nanyiniwo najja yali ayagalawo wiiki nga 3 ate ne bamuwoowa ng'amaze ozaala yali tannaba ngali lubuto n'ofa I even tried to kill myself oba guno omukono nyina enkovu 2 waliwo obeeno waliwo wenneesala olwo amagezi ogajje waago tigatta nedda nga mpuya sikyasobola kyebeera bebi tomulowoozaako nga simulowoozaako nga mpulira obulamu obwange bwo nga bwo bugenda neŋŋamba tekisoboka nga anti oba jesi olina kyotayagala kukkiriza nti bambi obadde nga n'omuntu nga bulijjo omala buddewo okumya ekifo kyamulala yes ebirowoozo byonna thoughts zonna imagination zonna buli kimu n'olaba nga obadde ng'omala budde nga toyagala kikizo nga kisoboka kitya nze nembeerawo nenzala nempitamu byonna byonna ate nakeera nawasa oli omulala oba oyagala ogambe nti ndoota naye nga ate si bwe kiringa bya ddala ebibeerawo ofuna kyakuyiga mungi okuyiga ekisookera ddala ensi bwetyo mami ensi bwetyo bwe tubeera abaana abato bino tuba tetubimanyiko omala binyingirira ate mami ne bw'ozaala ku 3 tekitegeeza nno tojja ggwa mu nsobi kyemadengera okukugamba kubanga lwajoga nti kaninde nedda mukwano ate osaana nagamba muno omusajja ono mwetegereza banaye tusabe ate tukole I like that kubanga ensonga esinga okusigaza omusajja oyo bwe ebintu byamwabo babiri omusajja ono alina akasente siva mu maka simanya biki wano ku tails ani ava wano ngende ku cement naye oba omanyi nti no kale nkola mpola nsobola okutandika buto
naye obeera wano buli kimu kiri awo tokola sima omusajja yagana okola oli awo. He's the breadwinner. Yes. Omulaba nga business yo nze omusajja bwe nali mulaba buli kimu nga kyekyange. Era n'okutuuka okugenda ku kyeyo nga sirina ssente nga nina ne stress nyingi nga nziruka oyo omukazi nga stress mpulira buli kimu anondoola biki nga njala ngende nkoleko ku ssente mpumule nako ngendeko ewala eyo. Ate nga akwagaza ki gwali badde olondoola yayi. Ati kati ye yatuuka ngali insecure ng'akimanyi nze n'omusajja ono tukolagana. Ndowooza era omusajja kati nze nange omusajja bye yali nga nkola ng'asula ku masimu naye yatuuka ate nga akiyingiddemu ng'erabye ebimu. Kati nga ye main gwe side. Weebale ekyo kati nze ndowooza olwo nakubanga essimu ekiro. Iyo obwongo bwonna bwamugira nti I'm all over. Yenza omuntu omu awo nga ne bali bonna abatadde ebbali nga yenza. Nza just sinna wakikozesanga fujjo okuva ekiro. Nedda mami si fujjo. Nakubanga oba ekiro oba misana lwaganya gikwata lwagikutte kati ndowooza oli ng'abiraba. Ndowooza nga naye atandika osula mu ssimu y'omusajja. Nga bw'ogikolanga. Nga bwe nagikolanga. Wewe byava ndowooza era but still kiri kye mbadde ngamba mami okubeera nti nozadde ku myaka 3 kiriza togenda kugwa mu mufere togenda kugwa mu mulimba togenda kugwa mu musezi togenda kugwa mu muti tusabe kye kisookera ddala ffe tulina okusaba ffe abazadde bammwe oba nammwe abaana ffe abaana ffe nga ffe because gwagino meeting oyo omuntu gwogenda okubeera naye mukama twali mukwasiza nnyo ensonga zaffe kituufu kyenyiza okugamba kuba kyesala yinza tweyimirira kuba ne bwenkuleetera omwami ne gamba mi look at him olaba otya ogenda kulaba because olabisa maaso naye oba osanga mukama sooteekawo embeera obubonero n'okukwatirira mu kwembeera bwebezze obutagwa wenna kuzikirira kubanga tulina obbiraba naye okusigala ng'onywedde esala ekuyamba okusigala ng'onywedde n'ogamba okke ebyawandiikibwa bigamba bitya nti wano n'onywera n'ogamba mukama taata ensonga eno nagikwanjulira naye kati bino byebiriwo naye mami gwogenda onyumiza mukazi wati mugenda kaba muntu mugenda kagamba akaana kange ate osonza n'omutta agamba akaana kange omwana wange nze bannange you end up ng'osirisi kati ng'obisirikidde otandika obigamba mu mikwano gyo ate mikwano gyo naye agambeko munne wenna olabike wejjusa okufuna omwana oyo anedda I don't sejusa oba osanga kyaliwoko mu kusooka naye kati bwe mulabako yaliwo kati gwendabako sikyejjusa kubanga mu ntandikwa nga bwe gamba nti tebyalimu byakwegaana lubuto kyali kyajja mu ssanyu naye ate just kiri ebyaliwo wali mu bufumbo ne bimpa embeera naye ate ng'olina obbeerawo kati single motherhood n'owuyange ekutuddemu mukwano si byangu alina osiba enviiri nawe olina osiba enviiri alina okusoma alwala olina okwambala naye alina okwambala alina okulya olina essimu naye akusaba tablet wifi esimu yo olina obbeerako data n'ekikyo kirina obbeerako buli kimu nga gwe akuyambira ki okukula mu birowoozo omwana ono bw'ajja mu bulamu oyo omwana ekisooka kiri obwamaama bukwambala n'obeera protective kati no waliwo ekinewunyisa mami waliwo abaana abamu nga yazaala naye nga she gave birth n'amala ebyo ne bikomaawo nga si maama ng'ali ku byo birala nnyo kino kyo weekiri naye kati I'm so protective ekyo kyo kuba obeerawo n'ogamba naye kati if I'm going to get married ddala omusajja gwe ngenda okubeera naye omwana wange nasobola okubeera naye oba omwana ngenda kukeera mukwate muwe mami abasajja be bakoza abaana b'abakazi bingi naye si bonna abanga betting nti kati omwana ono kasi omuwa eri maama aba alabanga ggwe amweggyeko tulina obbeera nabo if we are to find other husbands tulina obbeera nabo naye ng'okukuuma nnyo omwana bannange omwami ono genda mulonda otya nga wamwagala oba ng'omwana yamwagala nno ŋŋamba abasajja abamu balina emize abasajja abamu agamba simanyi ate tusaagala mwana yatu naye nze atayagala mwana asaagala akireke ojja mumuyita mulamu obuddako awo ndi naawe atayagala mwana abireke nange saagala kubanga okwagala nakusooka kwagala kikuvaamu ate gye bali mami abasajja bangi abaagala abakyala n'abaana baabwe I'll still talk about mami Empress ndaba alina abaana be bonna I don't think Mr. JB is pretending anedda era osaba mukama kuwa omusajja alina omutima ogwa zaabu omutima ogw'obwataata kye tusinga okwetaaga ebisigadde tuba tujja kukwasaganyiza wamu singa oddayo n'osanga Justin by then ow'emyaka 16 wali mugambye eki
sobola like soka kumusembeza kubira mukwano gwe ne mugamba tell me how is it biri bitya ne mujjamu ebigambo nambulira ku ekyo kyasirikidde ne mugana yene domanyi lwaki so kola bot ne bot because mami this is life oba this is nature. Yes, sex comes in oba tusa kitangira kuba ate bagamba gwalabe ko ye mwana bwe ne bogamba nti abawala bonna mulaba batanazaala bajjemu embuto well and good naye gwe tulaba olinawo kuki olina omwana tetumayo baddala bazijjamu oba nedda. Family planning ekubere kumpi abo abatuusiza naye tewaliwo n'ekumi agenda kugamba yeetaga family planning tekyetagisa. Naye kati obuzibu nature naye yatugirira abaana balina peer influence ayagala kino the only way out kwegatta and they exposed okitegeera kyekyo. Kati eyo family planning yayitubadde kumpi bwe kibanga kizze n'abazadde tebatya kugamba baana oyo omukazi munno. Osuubira nti enkuza eyedde ekyakola era ekyayamba abaana abensanyizo enkuza ey'okutiisatiisa ey'okuba bagezako okutangira anti kati tuli exposed nnyo ate we out nnyingi nnyo. Wosangira omwana w'emyaka 16 ng'alina iPhone 17 olidde oba yagijjeewa bannange yagijjeewa exposure nene nnyo. By then ebirowoozo byonna byonna abedda bamami baffe byabeerangawo mu ngalo z'omuzadde we buli kimu bwamugamba tokola bwoti because akimanyi mami overall ye kamala byonna. Naye kati ffe bakamala byonna baffe abaana bagenda ne ku byeyo ng'agambe kati nze njagala ssente bakubina omubuffe twagenda simayo mazaala nga yagambe kati njagala ssente nze mayi mpulira ntami anteekako embeera mbasaba kino tebampa kino kati njagala ssente naffe na mikono gye bamugamba ne wano bwe tukola bwe ne waliwo ssente tusobola okweyigira kati ekitaliwo luli okangakanga omala budde. We have to be friends with our children. Let's be friends. Yeah. Tubagambe ensobi bwe bawe eri tula n'omwana mugambe wano mami okulimbyemu okoze mbubi akugambe kale mami sijja kuddamu oba musekemuko agambe kino mulabe nga omuleeta mpola mpola otherwise tetugenda kufunamu. So wagenda kutandika okukola ekyeyo kyewakuba omwana ono omutima waguleko otya era ndi yakubalira ekyekyeyo? Nze kubanga embeera yantuma siina ssente sikola omusajja gwe nali ndabanga Katonda wange buli kimu ewaka naye omupulyanga sikyajaayo oli waka tokola oli awo olujja lumenya nengamba naye edda bannaye kankole ki kangende nkole nga siina ssente weetaaga kino kiri omusajja omukubidde omukazi simu yagikutte n'otuuka ng'oli denied nga tolina access ku kintu kyonna kirungi kyewaleetaaze. So I had to go. Okay. Bw'obaka ki bw'oweereza nga tuwumbawumba eri abakyala bonna abali ku byeyo nga baana baabaleka eno? Okusookera ddala if possible kolayo ky'okozeeyo lwakuba ssente y'ekyeyo eno mami obeera ne excitement nti nno ebbanga olina emyaka 2 oba olaba minene nnyo so you spend nga bw'oyagala. Naye oba olina omwana omuto oba wa bbanga ki walikoze ebbanga essaamusaamu nojja n'omusanga because like stage gyali mbwagivaamu eba ewedde. Don't you want to spend time with your kid? Abaana beetaaga omukwano gwaffe. Kati nze mami nina challenge gye nasanga kankusaleko kati bbanga sidde nnyo ndowooza myezi nga 2 emabega nali ne muwala wange yali agenze laba ddadi we kati ayina emmotoka kati tuli awo biki bikyamusibula mutwala omwana nga tatandika okukaaba si kwekaabya kunene okwa mayina akaaba ndowooza byakusaaga mami let's go biki bikyomulimbye ne kano agamba nedda ayagala genda ne taata we nsirika bwe nempulira nengamba tekisoboka nalemezamu n'akaba amaziga agaddala mwenza kugamba omwana ndi mu kumuwamba nentunula around kati nga balaga muleke omusajja amutwale muleke mutima nengamba bali mu kugamba ndeko omwana omusajja amutwale lwaki nempoya woyo omwana nenimbalimba omwana ne mutwala ne mulimbalimba agenda olaba nga ate mutwala oli muleke eri mabega naddamu nasimbula omulanga nenfuna boda nemugamba ssebo tugende nengamba omanyi oba bwe natula ku boda agenda kutereera yasigala abukira ku boda nga tozina zigudde mu kkubo kakiki ayagala genda eri why nga omanyi ndowooza abaana abawala
mwana yomanyi waboda namugamba ogenda funa wonteeka out of pain samukubisa busungu. Shila ina video gye yatukolera yagamba yali ne black man ndoza bali e Dubai bayita ku mall bino bino yokuzanyisa by'abaana bikibi kati black man alabye oguntu ndoza nga agwagala kati nalemerawo nakaba kati abazungu ndoza nga balaba omwana mujjako eddembe lye nti yingira wakiri omugoli akanebe kaba kalukinga omuwadde tebamanyi mukazi otalina ennaku ye. Shira yasula omwana namutwala mu kiyigo yagamba yakuba black man namukola factory research. She made that video jeri agamba bagenda ovaayo ng'ateredde yayitawo bwisi nga talaba dduuka n'agamba mukwata abaana omwana mukube muyoleyolo mugyeyo bantu ogende otherwise omwana agenda kukuswaza. Kye nakola nenga oboda sokotekaawo nali nyambadde akasiripa nga kapya bulungi nakuba omwana wange si lwa busungu naye namukuba nti ekyo kyengenda omukuba kigenda tangira ebintu bingi nnyo. Omwana atandika kyokkaaba nga yejja ku nnyina. I feel the pain. Nga yejja ku nnyina naye okuba nakuba omwana oyo nafuna emirembe anjagala bitya oba akwagaza kutya nedda namuza mulayini kuba sigani nnoze nkuba omwana bunaku sibikola mukuba bwe kibanga kyetagisiza nnyo 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 nnyo. So do you think omwana ono kyeyitamu kyekiri kyobadde ogezako kugamba abakyala? Omwana omulese atuuka n'akwerabira naye nga ani yali agadde omwana we omuwera mwali maama bwe bulumi obusinga tebeze wuziri zonna z'oyiseemu wejjusa n'ogamba lwaki nali nno nakikuyeeyo kati tandika okwekuba mutya n'ogamba kati nagenda ku kyeyo kati waliwo ffe abalina omwana omu oba nga olina buli awo omaze okukola akasente kookomyewo obeere n'omwana omwana akwesamba ate nga gwokolerera if possible okolayo ebbanga erisaamusaamu kubanga mami ekyo ewantu eyo tewali nnyo obugagga buli awo funayo entandikwa. Abalala bwe kibanga nga kyekiriwo ng'okyalina ebbanga ddene lyewagamba nti gye nasayiringa communication ebeere nga ngumu kubira omwana teekako voice note teekako bu video yokola ka video ng'oli mu kunyumya naye agenda kalaba ekifaananyi kinene kimubeereko nga akirimu paka struggle bwe nakeera neggwawo naye abaana bagenda twerabe. What's the way forward? Oli kuki nkola kati okola ki? ntunda engatto z'abaami. Ozitundirawa? Mu town wawonna tukuwagire online. Akaunti yange bagita Justin Shoes. Nkola mpola because that's it now. Obulamu bujja kutereera mpola naye banaye tugunjula abaana ate kati tulina bomu ze tuli mukuza kati nga tetumanyi kati tuli busy. Abaana bali suicidal. Tuli busy abaana nyiga kati nnyo abaana balina etondo kati olaba mami okedde ozadde kati saawa zino oli mu bulambo gwe nga olina noono omwana obudde obusinga omala kuggwe nga gwe kisimanya nerowoozaako kano kali omwana omulese wali agenda tuuka myaka nga 10 kati bakula nnyo myaka nga 10 omwana agenda ne periods nga tomanyi ogendera kwekanga ng'omwana alina ebbeere nga yitendesa ovaayo nga tomanyi omwekange omwana oyo yagala omutuuza omugambako nga tekyasoboka myaka 5 myaka 6 awo omwana weolina omuteeramu kyoyagala otherwise bwemusukkawo soboka kati nawe obuulira abazadde. Yes, of course. Abaana abawala abasiibule gobayo bubaka abaana b'obuwala. This comes from a big sister or a friend or a well-wisher. Abakyali ewaka, listen to your parents if possible. If you have a sibling mukulu wo mutuukirire ate ne baba still if you have muganda omuto kati nganze wenyina Sharon mugambe nti this and this and this kino bwekiti progress yokaka gyosobola ofuna bw'obanga olina ensobi gye wakeera n'okola kwe kulabanga muganda woyo ayise gwe wali wasobeza kyekyo banaye bamaama temusuulirira abaana bamwe tokuba mwana mbula okuba afunye olubuto tolina kyozza kakasa nti no muyise mutya mugina emyezi 9 then kati mwakomako ki nti wali okyali musinya foka tuddayo kusoma mu myaka 2 omwana omuwala asoba bbanga obulamu buteredde ng'obulamu buteredde n'ogamba bannaye n'ogamba yono yali olubuto olulyeri yali ansumbuwa naye buno obukambwe tebulina gye bugenda tutwala otherwise ogenda mayiza nga tofunyeemu ngadduse sirina kyengenda kwogera nnyo ku baana kwagala bintu birungi because tebakyagambwako just kyolina omanya nti obulamu bino bino sobikola because sobikola muziki sanga teri akulaba naye obulamu buneeno bwe businga obukulu obulamu kyekisinga obukulu oyina future nti you have to oyina okuzaala abaana your future husband bayinza obba tebabirowoozaako ebyo tebagala manya bali ku kino naye obulamu maaso awo otuuka ng'obwetaaga
ye nga nefujjo lyaliwo oyagala kino naye obulamu the wali spare banayo obulwadde bungi embuto abortion wakiri okwesa family planning obulwadde nga bw'obwogeddeko bwo bungi abaana basinga mukebeza maaso yes abasinga mutoloza ali healthy naye nga kimuli emabega abalabika obulungi bakyasinza okuba abalwadde man I have friends nga balwadde naye tusakikkiriza so please just watch out ate era wuliriza abazadde kye bagambye naawe omwana tokuliza mpaka because you're so beautiful and stuff but omuntu okugambako aba akwagaliza tukwasize wa mothers bannange ebintu bye mwalaba the same things we are seeing tewali njawulo omwana mutuuze mugambe totya mwana nawe bwaba bagambako listen because bano bamami baffe betulaba baliko nga ffe esaazi ekintu kyagamba abakimanyi abakirinako idea nti gye bigenda okuggwera oyinza okutomera ojja kwokya ate nga nkubuulira nze kigamba nnyo n'abaana abato tosobola tolowooza tusinga obulungi twali balungi nnyo bakala nice and lovely balabe mubeere bulungi bye